nja kutwala omukisa guno okwebaza Allah tabaraka wa taala akyatuwadde obuwangazi. Oluvannyuma ne neebaza abateesiteesi abali emabega wa puroguramu eno abakola obutaweera okubanga puroguramu eno etambula. Gwe bw'ogiraba bw'oti olabanga ennyangu naye waliwo abakola obutaweera nga emusula ku bwongo. Nja kwebaza nnyo omuvubuka ono omuto Juma atutambuza okuva we twatuuka muno n'atakoowa ne tumutuma bino n'ekiro ne tumutuma ddaako n'agenda n'amuleeta ne banne ttiimu yonna nga bw'eri etambuza emirimu gino okuweereza Allah tabaraka wa taala. Oluvannyuma naawe nkwebaze okusalawo n'ojja tutuule wano. Eggulo twabadde Gudere katuli Gumbo, olunaku lulamba twasibye tutudde awo. Okutuula awo ssebo wansi awo n'otuulawo essaawa 5-6 sikyakusaaga n'akatono. Kale sinza bwe twakwebaza ggwe nga ggwe omwami n'omukyala okuba nti mutuwadde obudde nga tuzze eno ku mawanga. Amawanga tegaba mangu kubanga omuntu ekimutwala ku mawanga kunoonya ssente. Ate bwe omuganda tula mu ddarasa ekyo kimu, ate kwata mu nsawo ebyo biba bimutabula. Nze nakima ate nziwe ggwe nga sinaziweereza beewange. Kale sinza kubanga sibeebaza. Tugenda kusomayo hadithi emu. Abayizi baffe nga bamanyi otusoma. Tugenda kusomayo hadithi emu tusokonkolemu ebyokuyiga ebidde eri obulamu bwaffe omuziralo guzzeeyo bakama bange insha Allahu tabaraka wa taala. Sheikh Taha bw'adde ayanjula wano alina ebigambo byakoonyeeko. Naye abamu tetubitutte nga kikulu kubanga agambye nti buli kanaku tulya embuzi. Buli kanaku tulya kiki? Ku mawanga kuno. Ekyo sikyakusaaga. Nze ndi imaamu najja nankumbi ku muzikiti gwe wange era gulinga bwe gutyo obunene tetusula kugirya naye nga ate tulika. Tetusula kugirya era bwe tuba tufumbye kapiraawo basalayo bagulayo kilo nga 4-5 zibasulasula mu muceere okubuzaabuza. Naye agende nti embuzi bali mu kuzisala eri emanju ate nga tuli kumaki ku mawanga. Naye ekyennaku bwe tumaliriza ebyo byonna byonna ne tutandika okukaba ntuli bubi. Ekonomi egudde. Wallahi embeera si nnyangu. Era ye hadithi gye tugenda okusoma. An Imran bin Husayn radiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam wa ashabahu tawadda'u min mazadati imra'atin mushrika rawahu Muslim. Hadithi egenda kugira mu mbeera ndala nnyo naye nga message esingamu eri kunze naawe tulina okwebaza Allah byatuwadde. Imran bin Husayn omu ku basahaba b'e Madiina basajja ba Nabbi sallallahu alaihi wasallam ab'oku lusegere bamutanga Imran bin Husayn al-Ansari ava Madiina eyo. Atunyumiza lumu bwe bali bava mu lutalo ne Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama nga bakomawo e Madiina. Bavaawa mu lutalo amazzi ne gabagwako. Jjukira nti twogera ku nsi ez'eddungu. Abatuuseeko mu nsi eno mwe kibayita eddungu kati. Amazzi ne gabagwako ne basuubira nti bwe tuba tunayongere mu maaso eyo tuyinza osanga omugga oba oluzzi ne tufuna ku tuzzi. Ennyonta n'etandika okweyongera. Time yatuuka ennyonta n'evaawo ne wagendawo enkalamata. Enkalamata kiba kitegeeza oli kumpi kusinzituka kugwa wansi kigo ne kamunguluza bagenda kukwata kubanga omubiri guba gukaze. Ekiseera ekituuka n'ensolo ne zeetamwa kwe bali batudde. Ensolo ne zeetamwa. Nabbi n'alagira bapaakinge sallallahu alaihi wasallam. Naye jjukira nti ku ttiimu kuno kuliko ekitonde kya Allah kyasinga okwagala mu bitonde byonna, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ennyonta emuli bubi
tuli mu kusala mbuzi ennyo temukola ki nalagira ne bapaakinga n'agamba Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu oyo jeno mulwanyi namige namugamba nti funayo abasajja abalala 9 mugende munoonya amazzi tetulina kusigala wano naye tulowooza nti baatuma bo bali bulungi nabo bali bubi funayo gweronda b'oyagala ku ttiimu eno abantu bameka 9 mugende munoonya amazzi n'alonda ne bafuuka 10 yeye amiri ne bayingira eddungu naye bagenze ku bigera ate kati ensolo baziresa ne batambulira akaseera ne kawera bagenze kunoonya kiki mazzi essubi ne libagwamu jjukira nti gye bakuma okutambula beeyongera kunafuwa kubanga omubiri temuli mazzi baba batunula ne bagenda bagwikiriza omukyala nga mukyala mushiriku yeetimba eyirize zonna obutanga embugo ng'avuga engamiya kuliko galoni 2 ez'amazzi zijjudde anna nabiyya sallallahu alayhi wasallama wa ashabahu tawadda'u min mazadati imra'atin mushrika bagwa ku mukyala mushiriku alina amazzi galoni 2 ku nsolo ye yali mukazi mushiriku nnyo nga teyeetaga kukunnyonnyola bw'omutunulako bw'oti olabirawo nti omukyala muki kati bwe baamulaba baalowooza nti engeri gy'alina amazzi galoni 2 oluzzi lwalika luli kumpi arawundi ne bamulamusa ne bamubuuza oluzzi luli sayidi kimaama tulagirire ku luzzi yababuuza ssaawa nti ziri ssaawa mekaawo nga bona omuganda kati ssaawa 7 n'abaddamu nti natandisa nafusimbudde ku luzzi eggulu ssaawa 7 amakulu mwetaaga 24 hours okutuuka oluzzi we luli ne bakimanya tebasobola kutuukayo ekyo kiganye kwe kumugamba nti tuwe ku tuzzi tunywe nga bw'otulaba essaawa yonna tugenda kugwa ku ttaka n'olususu nga lukyuse naga nsigaba mazzi sigaba wadde etondo beegayirira omukyala yabamma amazzi naye mu byewuunyisa abantu bayogera nabo bali amdi bonna bakuta ebyokulwanyisa bali 10 yaali ogu agee nti mbammya amazzi sigaba abantu bamma amazzi bonna bakuta ebyokulwanyisa balwanyi aga nsigaba amazzi gano bamusaba emirundi ng'esatu ngambye sigaba mazzi esooka muli bangi nange otuzi ntutwala bwange tummenye okujja eri gye natujje ate tandika otugabanguza wallahi tebena kye bamukola nga babulako katono nnyo okusonjoka bagwe ku ttaka bafe tebalina kye bamukola okulaga nti obusiraamu si fujjo abavubuka abali ne Ali bamutunuulira nga balowooza nti agenda bawa oda ti mumuyiseemu empi mugyeyo amazzi tunywe yasirika busirisi lwaki amiiri tanzikiriza akakazi kalo nenkasikayo aga amazzi haqqi y'oyo omukyala si gaffe haqqi ye tetugikwatako eyo pulaani neegaana pulaani eyasoose oluzzi luliriddawa neefa nga luli wala pulaani ey'okubitwe ku mazzi sigaba mazzi nayo biganye mukama wange sallallahu alaihi wasallam yantumye amazzi naye nange essubi litandise okunzigwamu namugamba nti kakati kale tukkiriza nnyabo otumye amazzi tube twagala osinkaneko mukama waffe oyogereko naye nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ate ekyo kyamuzaamu amaanyi nti oyo njagala nnyo musisinkana kubanga agenda alimbalimba abantu mu bunnabbi funyina omukisa mumulabeko muntu ali waali yeeyita nnabbi alimbalimba abantu yeeyita byatali yewalanka ennene baga nti baasi ali n'agamba mu mutima gwe nti kaakati omukulu yantumye amazzi gambuze kamutwalire agayina naye atandikira
zigannemi kamutwalira alina amazzi atandikira awo kampu eba eri awo nga balengera abantu abajja kuliko omukyala alina galoni 2 ez'amazzi takbira ne zivuga jeno ali aleese amazzi naye nga agaleese takbira ne zikola ki abavuuka boogedde awo oyo omwana talimuoyo tolanze mwagala nnyo aleese amaki naye nga tewali wadde ettondo lyaleese kubanga ajjukira nti ebintu ebimu birengera bwoti nolowooza birala naye ngaekiri wali si kyekyo nga batuuka wa mukulu sallallahu alaihi wasallam Ali ibn Abi Talib nga amuyitiramu nti wantumye amazzi mukama wange naye ntuuse ku pulani A neegaana nengenda ku pulani B neegaana kati kuleetedde oyo alina amazzi naye tagagaba kyo nti basi tofaayo nga nabbi alamusa mukyala twagambye nti omukyala ono yali mukazi mushiriku yenna nga yeetimba eshiriki we nga si wa kukunnyonnyola Rastamani mumumanyi Rastamani amala kukunnyonnyola nti ze ndi mulaasi gwe kenyini omutundako obutunuzi bwoti n'oli muyita teetaaga kukunnyonnyola nga lwaki annyonnyola yakola dde ebimusobozesa okuba nti erinnya balimuyita nga tayamaze kugamba nabbi bweyogera n'omukyala ono sallallahu alaihi wasallama omukyala yali amukkakkanya nnyo nga tamanyi nti gwayogerako naye nabiyullah afdalul khalq ekitonde kya Allah ekisinga ebbeeyi namugamba nti kumpa ku mazzi nnyabo gwe weyita nabbi gwe olimbalimba abantu bulijjo manyina lisajja ddene wote bwofaanana yamusanga ennyo nti emuyiseemu enkalamata emuyiseemu olususu lufudde olw'enkalamata namugamba nze seyita nabbi nze ndi nabbi wa Allah kubanga okweyita kigeza bulimba nze seyita bweyisi nze ndi nabbi omukyala n'amubuuza nti kakati mu bwannabbi bwo nga bw'ogamba mbu teweeyita bano abasajja baleka bagenda ne mu 1000 b'oyina gana amazzi gabamala gennina oŋŋamba nkwe ku mazzi bano abalwanyi bwe boolina ejje lino gano gayinza obamala naggaloni 2 50 gaba gaweddemu nabbi n'amulagako sallallahu alaihi timpe embatu 2 zokka galoni ze ez'amazzi etwala mpaaka embatu ezi 2 n'alagira sallallahu alaihi wasallama ne baleeta ekyombo ne bakiteekawo n'asinako embatu 2 n'asaba Allah ateekemu baraka omukyalo oli n'amugamba nti kati otuuzi tugenda kukugasa ki embatu 2 yamugamba gwe tunula nabbi n'alagira sallallahu alaihi wasallam ogenda kujja gwe n'ensolo yo munywe opakingire muzinzimyayo odde ebbali bonna bagwayo nga tegana gigalaga ojja n'onywa gwe n'ensolo yo n'enywa n'opakinga ne muzicupa zo n'odda wali time naye tukanaga nti bannange mujje mweyongera amazzi gakyaliwo nti fe tukkuse era ku olwo tekibangawo kati nabagamba mujje mufune wuzu nga bulijjo batambula mu safaari mu hijja mu ntalo amazzi agabo gaba gakunywa bakozesa tayammum naye ku olwo ne wuzu baafuna n'okweyira ne beeyira nga tegalina gye galaga kyavudde atugamba nti anna nabiya sallallahu alaihi wasallama wa ashabahu tawaddau min mazadati muraatin mushirika nabbi sallallahu alaihi wasallama ne basajja be baafuna wuzu ng'amazzi bagajje mu kyombo kya mukazi mushiriku banywa ne beeyira ensolo ne zinywa ne bapaakinga negalina gye galaga omukyala n'amugamba nti leero lwentegedde kiteweeyita nabbi oli nabbi wa Allah omukyala ono yali amaze okulaba ku byamagero bya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama era yamaliriza batudde shahada nga yegasse ku ummatu Muhammad sallallahu alaihi wasallama kakati tugenda kuddayo hadithi gyeva tusokolemu ebinkwatako naawe ekisookera ddala
kyetuyiga mu hadithi eyo ti nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallama ne basajja be Allah teyabaggulirawo duniya nga ffe bwagituguliddewo. Ennyonta okutuuka okubaluma ne bava mu nnyonta ne badda mu nkalamata naye ng'ate ekyewuunyisa baali basiimu era nga bagumiikiriza. Ffe ekonomi ekyukamu kukyusi katono bwe kati ne tulaajana. Dola 10 zibadde ku mitwalo 4 kati kiri ku 10. Ne tulabira ddala nga tufudde tuggweddewo. Nze ate neewuunya ffe situnnakaaba ffe waffe 10 kiri ku mitwalo 38 naye ffe situnnakaaba mwe muli ku mitwalo 10 kwe mukaabira. Gye wava eka 10 kigula emitwalo 38 bw'oli ku 10. Kati ffe tukole ki? Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ne basajja be Allah teyabaggulirawo duniya nga ffe waagitugguliddewo. Naye ate ekyewuunyisa wadde yalinga bweto baali basiimu. Ffe buli kanaku tukaaba, tukomplaininga, tuclaiminga buli kanaku. Wavu mbeera ennyonta yali ekulumyeko bwetyo neeva mu nnyonta nedda mu nkalamata tekibangawo. Ono omukyala mumutwale tandise okukola bai kati mudinka wa zora kabira alaika zora kabira tuli fenna wabula buli wetugamba nti Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallama Allah teyamuggulirawo duniya naye yamuggulirawo akhira. Ako tetukerabira yamuggulirawo ki? Akhira. Yali musiimu nnyo ku ebyo Allah byamugeredde kubanga ku akhira agenda bifunamu. Kyakuyiga ki ekiri awo tusiime. Si bikaseera wallahi waabwe embeera nzibu nnyo si bikaseera. Kati ekonomi ya Nabbi ani yali agikubye ekigo? Abasudani bagisuula naye yali musiimu. Tusiime nga bakulaze ennyumba zaabwe baasulanga bali obulamu bwabwe bawangalirangamu bw'oba pulezidenti nera nakati tunnasiima tulaga nti tuli bubi. Wabanga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ali mu ddungu anoonya tuzzi twakunywa tumubuze ng'asobola okugamba Allah n'aweza malayika ne baleeta ennyanja y'amazzi ne bagiteekaawo. Ate olwo ffe oyo nno Allah amukola ebyo byonna ennyonta n'emuluma enkalamata n'emuluma talina zambi n'eri talina bugayavu mu swala wadde teyeesambangako ku Qur'ani n'olunaku n'olwo. Ate olwo ffe ate ffe nga tuwadde ebirungi bingi. Yola nze ngamba nnyo abavubuka mugende mu swala tutarawe tuyimirireko mutalawi omwo. Lwaki? Singa bagattagatta ekitundutundu kyosomye mu Qur'ani omwaka omulamba oyinza okuba teweza juzu. Ekitundutundu kyosomye mu Qur'ani bakigattagatta kyonna okuva twava mu Ramanzaani eri ne bakigattagatta kiyinza okuba tekikola juzu emu bweti. Kati bamashekhe baffe bategekera ne batuleetera hafizu wano asomera ejjuzo ejeegi tuffe nga tugiwuliriza ate era tetugendawo nawo tudduka misinde kugenda kuwummula mu nkooye. Qur'an tetugina budde bwayo tetwasula funa mukisa kugiyiga gisoma n'ogiwuliza kugaanyi. Kyokka kiba kyannako okugamba tinze ndi ku nkola y'abasalafu abatusookawo balongoofu nga n'ekitundutundu kyosomye mu Qur'ani omwaka mulamba tekiweza juzu. Abo tebabangayo abatusookawo balongoofu abakolanga ebyo nga Qur'ani bagiri wala batyo nga bagyesambye. Ffe twesamba Qur'an, ffe tulina obugayavu mu ssala ate Allah atuguliddewo edduniya ffe tulabanga atuggalidde tulabanga atumye buli kimu. Ne wuyo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ayina abalwanya bagenda mu lwenda
niba betwogera ku mulimu Abubakar sebe mulimu ba Umaru ba Uthman ba Ali radiyallahu anhum jami'a bali mu nkalamate batta. Ekira kye tuyiga mu hadithi eno nti eddiini y'Obuisiraamu si fujjo, kubanga eddiini yaffe buli akola effujjo yenna n'akola effujjo lye aga nti nabbi bw'atyo bw'ayigiriza sallallahu alaihi wasallam. Ali ibn Abi Talib asaba omukazi amazzi, mukazi si musiraamu, mukazi mushiriku, essaawa yonna bali kumpi kugwa ku ttaka olw'ennyonta, yagabamma. Baagamuggyako kifuba, baagamuggyako kifuba. Songa yanibadde oga nti alina baruura, ennyonta etuli bubi tugenda kufa. Beegayirira mwegayirire n'agabamma. Naye ffe tumala okukola effujjo lyonna tugaa nti Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yayigiriza bw'atyo. Bw'atyo bw'ayigiriza. Buli wafujjo yenna baamaliriza ng'asoma aya ne hadithi. Abasalafu mbalabye, mukyala mushiriku, buli kimu kikulaga n'okulaga, bamwegayidde abawe kutuza atubamye, bamuvuddeko babaze ekirala nti oba atummye katugezeeko ewa Nabbi sallallahu alaihi wasallam, osanga Nabbi ye anaamwa ku mazzi. Oba oliawo Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anaamwa ku mazzi. Ekira kye tuyiga mu hadithi eyo, oluusi Allah agenda atulaga ensonga naye nga si bwe ziri. Bano bwe baalengera omukyalo oli nga azze ne Ali balooza baleese kiki, naye nga lwete tunafuna wadde ettondo. Ebyo bingi nnyo mu bulamu bwange naawe nga bw'obirengera bw'oti bw'olina ky'obitegeeramu naye nga si kyekiri wali, nga si kyekiri wali. Era ekyo tuyigamu nti ebiseera ebisinga bw'olengeranga ensonga ng'ekuli wala tosooka kugijaginga. Omuzungu kyavaaga nti never judge a book by its cover. Gojja kulamula ng'olengedde naye nga si bye biri awo, ate ebyo nga bingi nnyo era tubifunamu n'emisango. Olengedde abantu balamudde, kireka boonoonefu, baseegu, bakaba, bataddeko bye bataddeko, naye nga tumanyi kiri awo. Naddala omusiraamu ku musiraamu munne tumala nga gamulowooleza kibi. Hatta ne bw'omusanga ng'awunya omwenge, gamba nti oba oliawo bagumuyiridde ng'ayitawo, abadde ayita ku kilabu y'omwenge ne bagumuyiira. So si nti wallahi nze namusanga agunywa, kubanga kola namusanga gumuwunyako. Omusajja omuntu wa la ilaha illa Allah Nabbi atugamba nti dhannu bil mu'minina khair. Abakkiriza tubalowooleze birungi. Muterewo kumpi emiryango nga 99 mwayinza okufulumira. Muterewo emiryango nga 99, omulekereyo omulyango ogwo oyinza okugaa nti alika yanywedde, naye 99 nga gimutaasa. Oba yanywedde habo nga yawunyanga omwenge. Bw'oba tebagumuyiridde alayika alina eddagala lyakozesa erya habo lyeriwunyanga kiki, oba si kyekifo kino mwe tuliraanye kyekiwunya omwenge naye nga togende nti oyo agunywa. Kasita bamukkiriza olina omumufunira omulyango walina ofulumira mu ekyo ky'omubadde omuteebereza. Oba sisita we, oba mwana wa brother we, muwala wa brother we ndowooza, oba so si nti oba mulaza wakati ndoza banoonya loogi, baleka banoonya loogi, nedda. Ebbanga lyamala nga mukkiriza. Dhannu bil mu'minina khair. Oba si kyo biveeko tobirowoozaako, kubanga ebintu bingi nnyo by'olengerera mu distance gwe n'ogy'obiramula bulala naye ng'ekiri wali nakyo kiki kirala. Baalengera omukyala ng'azze n'amazzi balowooza biwedde, kumbe tebalinaako wadde ettondo. Ekira kye tuyiga mu hadithi eyo, Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yakolanga mu'jizaati, ebyamagero. Al-mu'jiza, ekyamagero, tekikolebwa muntu atali nabbi wa Allah. Nabbi wa Allah yekka yakola ekyamagero. Abasigadde bonna tebasobola kukola miracle.
era usange simanyi obeene wammwe naye eri Uganda Miracle Center mujye mulabe miracles tugenda kukola miracles ebyamagero ngenda teriyo muntu wa bulijjo akola kyamagero ekyamagero kikolebwa nabbi wa Allah yeka atali nabbi takola kyamagero atali nabbi omuntu wa bulijjo kyayinza okukola bakiyitamu ojiba ekyewuunyisa omuntu wa bulijjo asobola okukolamu ojiba nzinga sikisobola naye nakikola kiba kyewuunyisa bwewuunyisa so si kyamagero nabbi yekka yakola ekyamagero ate ne nabbi yennyini akola ekyamagero tewali munna akiddamu ekyamagero ekimala okukolebwa tekiddibwamu okujjako akikoze yekka yayinza okiddamu nze njagala owanika omukono ombuulire nti wali owuliddeyo omuntu omulala yenna asuula omuggo ne guvaamu omusota ali ogwo nabiyullahi Musa alayhi salaam yekka ne bannabbi banne tebakikolako kubanga ekyamagero kikolebwa nabbi ate abeera ogwo yekka n'abali mu wayiti ye tebakiddamu bino ebisigadde byonna bye tulaba bibeera byewuunyisa bwewuunyisa ku lwaki basobola okiddamu omukyayina asobola okujja n'abuuka neyeetula mu bbanga n'addawo n'akalenzi akaddugavu ne kajja ne kakikola ate ne kakimusinza ekyamagero kikolebwa nabbi yekka atali nabbi takola kyamagero waba tususseeko aba akoze kyewuunyisa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yalina omu ku bazinyi be nga muzibe bamwitanga Abdullahi ibn Maktum radhiyallahu anhu yali muzibe nga talaba Nabbi Isa nga yezira abo simanyi siraba agira ati asimula busimuziwa Nabbi yawangala ne muzibe we sallallahu alaihi wasallam mpaka kufa bamwitanga Abdullahi ibn Maktum kubanga kiti ekyamagero kyakolebwa Nabbi Isa alayhi salam ekyokuzibula abaki wa uburikul akmaha okuzibanga yazibulanga abazibe b'amaaso Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wandi badoloza niye nibadde akola bukozi bwati musajja we nakola ki assistant wa Bilal yali musajja muzibe era yawangala muzibe mpaka kufa ekyamagero kikolebwa nabbi ate yekoomu ne banne tebakola ki naye mu byamagero nabbi yakola kwolwo amazzi agaali amatono mu kyombo era nga galabikanga matono nga bw'ojja bwoti okunywa olowooza boona ogenda okumala bano tebajja funa ganywa abantu abagenda mu 9 n'ensolo ezigenda mu 9 plus ne gasigalawo eyajjanga bw'ati n'atunulamu muli mwe bagenda okunywera n'alaba amazzi agalimu nga bw'aganywa bali tebagenda funa buli eyajjanga bw'alowooza gabalemeramu kubanga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah yamuwa ze bayitangamu ojezaati ebyamagero nga twagenze n'okwogera nga Nabbi ava mu ntalo lumu yali ava mu lutalo lw'egindi lumu yali ava mu ntalo twetaaga wiiki nga 3 okumalayo ebifaanagana nga kino kyenjogera lumu yali ava mu lutalo lw'egindi lumu yali ava mu lutalo lw'egindi kubanga mwabangamu mu'jizaati nnyingi era bwe yali ava e Tabuk mu lutalo kubanga Tabuk wala natuukawo okuva e Madina otuuka Tabuk zisuba mu kilometers 1000 naye batambulira ku bulogo ina bugamiya aba akomawo emmere nebagwako ku luno mazzi gabaddeko kati wane Tabuk mmere yabagwako generali Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu namugamba nti ya Rasulullah okusinziira akatemerera akabulayo tutuuke we tulaga tie emmere tulina abantu bagenda tufa ag'enjala abantu bagenda tufa ag'enjala tulina mmere tukyabuuzayo distance nene okuyingira e Madina kubanga Tabuku wala era Tabuku ye safari yokka Nabbi yatambulako sallallahu alaihi wasallam okuva yatuuka e Madina n'alwayo yamala ennaku 68 gy'emyezi 2 n'ennaku mmeka 8 ye safari yokka gye yalwa ebweru wa Madina Tabuk gazwa tu Tabuk otawule Tabuk
naye mukudde emmere yatugwako. Nabbi n'agamba Umaru, oba tusale ku ngamiya. Namugamba nti ya Rasulallah, bwe tunasala engamiya abazitambulirako banaatuuka batya e Madiina, batambuze eki bannyinizo. Ye tunasala mmeka? Tulina abantu bangi, neetaaga emmere ya Rasulallah. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu yali amiiri wa safaari eyo, kubanga Nabbi akyusanga ba amiiri wadde nga mwali naye nga londa amiiri. Namugamba nti ya Rasulallah, abasajja tebalina mmere, abantu bange tebalina mmere, sala magezi. Naye mu kaseera ako we yayogerera ebyo mwalimu abantu ng'alinamu entende y'emu, mulinamu kapapajjo, mulinamu kakeeki, mulinamu akagaati akasigadde obupiisipiisi. Bwe bamala salaatu subuhi n'abagamba sallallahu alaihi wasallam muteeke wawe ddiba, buli alinamu akagaati, katende, kaki teekaawo ode ebbali, yoteekaawo. Koosigazzaamu nga kaakulya konna teekaawo ku ddiba eryo ebbali, ne bateekawo. Naye mwalimu abannanfuusi, Nabbi abanga n'abannanfuusi nga mwe bali omwo, baga nti ze siteekayo ntende yange bwetadda, siteekayo kagaati kange. Era Nabbi abamanya sallallahu alaihi wasallam nti mwebali babiremedde, naye tewali buzibu. Bwe bamaliriza amaze otuteekawo, Nabbi nassaako omukono, fadaha alaiha bilbaraka, nasaba Allah ateekemu baraka. Bwe yamala n'agamba nti buli omajje n'ekikutiya kya paakinga emmere yadde ku nsolo ye, yabalemerawo. Buli omajje n'ekutiya ya paakinga adde ku nsolo, atina gyeraga. Naye okusooka yagamba nti buli yataddewo yabajja, kubanga ali abamanyi wala batakoze eki batadde. Buli yatadde wano akantu ke ajje n'ekutiya, ate abannanfuusi ne balaba bubi. Kale Nabbi asosola sallallahu alaihi wasallam, lwaki ffenna tatuleka? Naye oluvannyuma yagamba nti kati kale buli omajja akime, kubanga yali musajja wa mutima mulungi, wadde gwe wannyimye ensi n'obuzibu nja kuwa. Era Allah tugamba laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Tulina okukoppa empisa ennungi ku Nabbi wa Allah tabaraka wa taala. Yali musajja wa mpisa, nga gwe omunyiiza n'atakwesasuza. Nammwe mujje mukime mutwale emmere. Baasiba emmere ne batuuka n'okuyingira e Madiina nga talina we yabadde. Abakyala baabwe ne bababuuza, mwabagenda okulwana mwagenda kugula mmere? Nabbi kyatukoze nga tukomawo kisufu, kuba Nabbi ye Allah yamuwa okukola ebyamagero sallallahu alaihi wasallam. Mu'jiza kiba kyamagero, kikolebwa Nabbi wa Allah yekka, atali Nabbi takola kyamagero. Era tebakulimbanga kebe church yenkanawa, tebakola kyamagero. Ekyo kyetuyiga mu kyafaayo kino, tuyigamu okuba nti da'awa y'eddiini yaffe ey'Obuyisiraamu, buli w'obeera wonna, buli mukisa gw'ofuna, fuba okulaba nti oyo akuliraanye yeegomba Obusiraamu wonna w'oba oli. Kubanga omukyalo ono yajja mu maaso ga Nabbi ng'azze kumulaba namukkakkanya, weeyita Nabbi, olimbyeko abantu balimbidde ebbanga, weefuula by'otali, ye ng'olabika bulala. Nabbi omulamba yatunula bw'ati. Nabbi yakola bukozi mirimu gye, omukyala n'atola shahada neegatta ku umma, nga tasomye aya za muliro, tasomye bamalayika b'omu kabuli. Wallahi bakambwe ennyo, baboggola babbulaaka, balimu n'akabbulu. Ye Nabbi sallallahu alaihi wasallam we yafunanga chance ekola da'awa ku muntu atali musiraamu, yamukolangako da'awa mu mbeera zonna ze yali ng'asobodde. Ogwo gwe gwange naawe, ogwo gwe gwange naawe. Oyo munno gw'oli naye mu katale, munne gwe naye mu dduuka, gwe mukola naye, kumwagazisa ddiini ya Busiraamu, kumwegombesa ddiini ya Busiraamu. Naye ffe abasinga tutamisa batamise, olina essa zaffe mbi, obulyaza amaanyi, obukumpanya. Kimanyi gwe okumpanya sente zaabwe bonna.
kati onoomukolako otyo ddaawa nga ye yennyini akulaba obukyala buli obuleeta emmere ate ogwirana nabwo. Ya bunayya aqimi ssalata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabaka inna dhalika min 'azmi al umur. Allah atunyumiza Lukumaani ng'awulira mutabani we n'ebyo yali amugamba bali bagamba nze naawe. Ya bunayya mwana wange yimirizaawo essala, yimirizaawo essala 5. Buli w'omala okuyimirizaawo essala tolowooza nti eddiini oba ogimazeeyo. Buli w'ojjanga wano ku muzikiti n'osaala gwe nnyabo, buli w'oyimiriranga ku musalo gwo n'osaala waliwo ebiddako bye biruwa al amru bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar. Okoola abantu bajja eri eddiini y'obusiraamu, okulagira empisa ennungi, okuziyiza empisa embi ye da'awa. Awo nno waliwo ekifaananyi ekyokwebulira ky'amaanyi. Buli w'ojja ku masijidi boddayo banno bagambeko y'oyize ku muzikiti, oba basiraamu basi basiraamu. Kubanga ye ku wiikendi bw'agenda mu kidongo bwadda akunyumiza, omuyimbi yabuusebuuse n'ajjamu essaati n'agikasuka neyeekyanga, ne tunyumirwa nnyo. Omanyi lwaki aba akunyumiza ebigambo ebyo? Osobole okumugaa nti next week temundeka, aba akola ddaawa. Kikukakasa nti ekyabadde kifumba mutuku. Omusajja akantu konna yakajjuzza konna n'akunyumiza kino n'akunyumiza kiri. Omugambe nti bw'oba ogenda next week, oba omuyimbi we wabanga akomyewo nti nange oŋŋambanga nti tugenda ffenna, yeddaawa gy'abakolako bw'ate oba ku muzikiti ng'osirika. Ya bunayya aqimi ssala, sibo mukulu yimirizaawo essala. Essala bw'eba ewedde ng'ogimaze n'oddayo mu katale, banno bagambeko. Waliwo ne waba okugambako nga babo wangamba gwe Badiru nisikulanga kuba ogenda ku muzikiti, wangamba gwe Hafisu otukuziza emmere ebbanga ddene, gwe wangamba gwe Hafisu nisiranga kuba oyambulanga mukyala musiraamu. Gwe kimugambe omuzikiti we guli wali tuva mu Juma. Gwe kimugambe oba anaakyusa oba taakyusi, kubanga okukyusa kwe n'obutakyusa ogwo si gugwo. Ya bunayya aqimi ssalata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari. Naye kasita otandika okubagambako manya. Oyo munno gw'okola naye nga yagga nti ye Bashir naye nga talinnya ku muzikiti, tomulabanga nayo. Olunaku lw'oli mugamba nti wayi wali tusalirawo ejjuma lwaki tojja, tugende mu dhuhuri wali waliwo muzikiti, feesi egenda kutandika okukyuka. Wekuga nti wasbir 'ala ma asabaka inna dhalika min 'azmi al umur. Ekiddako obugumiikiriza kasita otandika okugera ku byeddiini baba n'okuvumaavuma n'okukakanya, tomanyiira fa kubikukwatako. Gwe wandita ejjuba, bwe nali nzija wano asulirayo wadde ku ssente, kati doddamu onzanyireko awo waswabbulu. Gwe nenkyaddamu omujjukize. Ya bunayya aqimi ssalata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak. Obwe bulamu bwaffe mutambuliramu. Eyo aya yetulaga obulamu bwaffe butambulira mbuliikaanaako. Kasita essala eggwa manya ne bannange bali n'obajjukiza, nina obagambako. Naye kaakati onootugambako otya nga ffe tukujjukiza n'okukujjukiza empisa embi z'olina. Ffe tukujjukiza nti ekyo kiri haraamu. Amakulu oteekeddwa kusooka gwe kubanga weefuddeeko omwoyo ogwo. Osobola okugamba ku bali obutonde bw'omwana Adamu yatondebwa ng'ayagala ogenda omugambako nga at least takumanyimu nnyo bituli. Naye kaaba nga kumanyimu ebituli, ate olusinga gwe watuma ye kennyini nga mugenda okukola haraamu, we yennyini gwe watuma ate kati ogamba mbu ate swala, akujjukiza nti ate biri nebiri. Tojjukira gwe kati ongamba ki? Nzitwala nti sisaala n'ensinga ggwe, anti gwe watuma akantu kemwateeka mu mudaala. Enseenene enkalu n'obubugo bwabituma oyo abikuleete mu biteeke wansi mu mudaala mu dduuka litambulifune bakasitoma.
tayinza kugeza byomugamba. Ya bunayya, kissa eyo tuyigamu okwagazisa abantu eddiini yaffe ey'Obuisiraamu. Bwe tuba tukola ddaawa tugikola mu mateeka makubo 3. Ekkubo erisooka okwogera, ekkubo eryokubiri okuwandiika, ekkubo eryokusatu enneeyisa. Naye munnange ekisinga okuba nga kyekisinga okubeera effective mu makubo ago gonna 3, erisinga okuba ery'amaanyi neeyisayo. Enneeyisayo yesinga okuba ey'amaanyi, esinga n'okwogera. Era ye Nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yali akola da'awa yasinga kukozesa makubo 2, kwogera n'enneeyisa. Teyawandiika kuba yali tamanyi na kuwandiika. Okwogera n'enneeyisa. Enneeyisa yesinga okukuba abakuliraanyawo emitima. Muvubuka musiraamu, tetulina kye tumumanyiiko bwanno, tutudde naye wano emyaka. Alina omutima mutukuvu nnyo. Naye nti ogamba Badiru nti totubulira. Enneeyisa yo yekyasinze. Kaakati tuba tulina okusooka okukola ku nneeyisa efaanagane n'ebyo bye yatuyigiriza sallallahu alaihi wasallama. Banneeyibabo eka gy'osula, banneeyibabo ku mulimo, obagazisa eddiini y'Obusiraamu. Naye abasinga tutamisa nti kati nze nga ngendamu eyo eddiini ey'abalalu, nga ngendamu eyo eddiini ey'abefujjo, abalyazaamaanya. Tulina kwagazisa bagazise nga tuyita mu nneeyisa. Kati mu kissa muno, mu hadithi eno tuyigamu nti Nabbi sallallahu alaihi wasallama yewe yafunanga omukisa yagukozesanga mu da'awa okwagazisa abantu eddiini y'Obusiraamu. Era bonna bye yasinkanako bagendanga okwawukana nga batudde shahada. Buli gwe yasinkana ebitundu nga 9 ku buli 100, buli gwe yasinkanako ne boogeramu 2-3 batulanga shahada. Olw'omutima gwe yalina, olw'okuba nti yalina nga enneeyisa ye ng'emanyikiddwa n'okukwata ebintu obulungi. Afdalu salawatillahi wa salamihi wa barakatihi alayhi. Batunyumiza mu kissa emu bwe yagenda ewaka e Madina gye yawangaliranga. Balina akavubuka nga baneiba balina omutabani waabwe nga bamutumaatuma. Naye ng'omuvuka mwangu nnyo nnyo. Waliwo abantu abavuka Allah bayita ku kyalo nga ayanguyiza abantu n'amutuma n'oli. Naye Nabbi n'aba nga yamala ebbanga takyalaba kavubuka ako. N'abuuza nti abange omuvubuka bw'ati twatumanga wano yalagawa? Tugaa nti ya Rasulallah, oyo mwana mulwadde muyi alikundira ebbanga ddene. N'agendayo sallallahu alaihi wasallam alaba omulwadde. Bw'atuukayo yatuukira mu mbeera n'alaba sayiniz eziraga nti malayika walumbe essaawa yonna atuuka wano. Yalaba sayini eziraga nti malayika walumbe essaawa zinatuuka, ng'omuntu ali mu kussa bubi nnyo nnyo ayiriitira. N'amuleetera talakayini. N'atandika okuleeta talakayini. Ngamba talakayini eya Nabbi sallallahu alaihi wasallam, sigambe yaffe. N'amusaba nti gamba ekigambo la ilaha illallah. Omwana yaliwo n'abafamire ye. Omwana ali ku buliri yeebase emyaka nga 14-15. Omwana n'atunuulira kitaawe n'eriisa eribuuza nti nkole ki? Neiba waffe taata Kasimu owulira by'aŋŋamba? Taata we n'amugamba nti ati Abal Qasim, ati Abal Qasim, gondera taata Kasimu byakugamba. Omwana agamba nti la ilaha illallah. N'asooba enkomerero. Nabbi n'agamba sallallahu alaihi wasallam nti alhamdulillahi alladhi anqadhahu minan naari. Neebaza Allah tabaraka wa taala ajjuludde omwana ono ku mulyango, ku njegoyego z'oggwa mu muliro, n'ayisa ku mukono gwange n'atagwayo. Yatuukawo mu dakiika zaalinga 2-3, nkulaga engeri yakulangamu ddaawa, yali amaze omujjayo eri. Era hadithi ye etulaga nti talakayini entuufu ye ya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwatuza agenda kufa, so si kwogerera wali mufu.
era hadithi eyo tulaga n'atali musiraamu bamuleetera Talakayini kubanga abo tebaali basiraamu. Okumanya tebaali basiraamu nga ne taata w'oyo omwana yagaana okumuyita Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amuyita taata Kasimu. Ebya nabbi ani gw'olimbalimba oyo si nabbi. Ekyola yamugamba nti gondera taata Kasimu kubanga Nabbi sallallahu alaihi wasallam mugamu okumanya g'amapaatiike yali taata Kasimu kubanga fasiboni we ye Kasimu. Akaana akasooka esooka okuzaala akalenzi akayitanga Kasimu. Eyo hadithi etulaga nti n'atali musiraamu bamwatuza la ilaha illallah. Singa omulamu obufu agenda kufa mugambe yogera bino ebigambo, mugambe ddamu bw'oti yayogera byenjogera. Oba osanze accident ebakuubye njogera Talakayini ya nabbi kubanga Talakayini ya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yentuufu okuyamba kwega nti laqinu mautaakum la ilaha illallah. Mufube okulaba nga mwatuza abantu nga bagenda okufa ekigambo ekya la ilaha illallah. Singa omulamu obuufu tyalabika agenda muyambe kayatula ekigambo ekyo. Era yabatuzanga sallallahu alaihi wasallam. Ate bino yo kisa za nabbi ezisinga ate ogenda okuzisanga nga ali tali basiraamu. Tuli fenna tumanyi nti ankowe Abi Talib, ankowe ani Abi Talib yamuyamba yamuweereza naye yagenda ku ndiri nga naatera okufa nga ne Abu Jahali we bali. Namugamba nti taata wange omuto nyamba oyogere ekigambo ekya la ilaha illallah ebisigadde bindekere ku kiyama. Abu Jahali ne bamugamba nti tokkiriza okyusa eddiini ofere ku ddiini yakana akatabani kaffe kano bino byakaleta kajja kimasagana ebigambo. Tuva ku ddiini y'abajjajja baffe ojja kuba otuswaziza nnyo omusajja mukulu eyali Talakayini. Nabbi n'amwesibako nti taata wange nyamba gwe yagamba kigambo eki nti la ilaha illallah ebirala bindekere ku kiyama. Abu Jahali bamugamba nti nedda, era n'amaliza n'agamba nti nfiiridde ku ddiini y'abajjajja bange be nasangawo eri eya shiriki kakuzzi sigenze naye mutabani. Nabbi amanyi ne gamugwamu sallallahu alaihi wasallam. Ekyokuyiga ekiri awo Talakayini oba musiraamu oba si musiraamu we kasita omulabamu obuufu nti agenda kufa bwe mugende nti gamba la ilaha illallah kubanga ekigambo talqin kitegeeza kwatuuza. Wa innaka latulaqqa alqur'ana min ladun hakimin alimi, nga Allah wagamba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti Qur'an Jibril agenda gikwatuza nyukuta ku nyukuta. Qur'an Nabbi yagisomera an tariqati talqin, an tariqati talqin yagisoma mu style ya kumwatuuza. Jibril nga jjaawo n'ayatula nga bwadamu kibita Talakayini. Singa oyogera ebigambo gwetayinza kukuddamu teba Talakayini kiba kirala oba bakite batya mu Luwarabu nange simanyi. Ate ffe Talakayini we tugiteeka oba neno mugiteekamu omufu oyo n'amala ayogera ekigambo la ilaha illallah emisinde egibeera akasatira akabeera okwetomera anti kati byefudde ate ayogera atya ate nga ffe tuba twagala ayogere Talakayini twerinnya linnya ne twemalawo kiki omufazi engulu kubanga omwana Adamu ebiseera ebisinga atambulira ku mawulire ga bulimba. Mbu bagamba mbu omufuna amaladde engulu tulaba no ffenna bwe atumalawo ffenna nga bwe tuli wano atukuba n'atumalawo. Era singa mmanyi ebadde wano nejja yenyeenya omulyango gyonna gifunda twetomererawo ffenna. Oba ani yaleeta amawulire ago mbu omufuna amaladde engulu bw'ati bwakukwata bw'ati tosobola kuva mu ngalo ze naye nga ani yali akira naye ensi yonna etambulira kwaga amawulire ne bwenyeenya bw'ati katono balowooza nti oba bw'afa afuuka wa kitalo nnyo oba bw'afuuka w'amanyi tekibangawo. Mu byafaayo bukyansi ebaawo ng'omufu yagenda n'ayimirira n'akwata baze okuzika bw'ati tekibangawo. Naye tukikkiririzaamu olukkiririzo olutagambika kubanga binadamu ayagala nnyo ebyobulimba. Ne bwe ziba radio stations oba TV stations
abavubuka balimbalimba abantu bawulirizibwa sanga tadde buwaya matu taddeko buwaya matu awulira tebimuyitako ebyobulimba kati Amerika bakoze mundu kuba ensi n'egimalawo anyiga pesa limu babeera okune bawuliriza bati n'enkya n'eruli omwaka negugoba kubanga ebyobulimba tubikola ki tubyagala nnyo mwandamala nnyo mulimu naye Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe tujjako obulamu bwaffe bino byetwogera mpisa twogera ku mpisa obusiraamu mpisa oli mu takisi kondakita yeekuba n'omusabaze sente eziweze gw'otuddeawo nga gweyisima sasulira oli sente olutalo lugwewo wadde ffenna si ffe nti tuli awo nti tulina menya ku ezo z'olina okakkanya embeera ewe nti wayi kondakita kwata sente tofaafagana musabaze muleke agende talina oyo musiraamu baganda baffe abavuga ku pikipiki apaakinze mu kkubo abantu bayitawo vaayo dde ebbali tukaluubiriza munno mwanguyize wakiri bwe kaluubirirwa naye nga yitakaluubiriziddwa oba musiraamu oba si musiraamu tutambula safaali abantu baguze ebyokulya mu baasi ono akutte bogonjo ono akutte ennyama gwogotudde naye ku ntebe taliina gwotudde naye ku ntebe takola ki ganze ndi ku sunna za nabbi sallallahu alaihi wasallam nga nabbi asobola okutula ku ntebe n'alya gonja ngono talina ono gwesikwa n'okubulira mpozi agaane ono yanosooka ofuna kubanga obusiraamu bwe babwogera ku neiba bwogera ku baneiba bamiteeko mingi waliwo neiba wo mu kusula waliwo neiba wo ku mulimu waliwo neiba wo mu kutambula olugendo lwonna nga luli 1 hour plus oba bus oba taxi olugendo nga luli 1 hour plus oyo neiba wo oteekeddwa okumanya amateeka agakufuga naye neiba wo wa safaali oli mu kwemisana soda yetalina oba sente zitumala bireke sente zigenda okugula gonja tezitumala nono kufuna bireke tambulirawo oba genda eri gwe neeyimirira genda oliira eri weetegereze okumutuula ateekeddwa ofuna ate tula bulungi tomunyigiriza tegukomyewo oyo neiba oba sente zaffe zijja kumala oba ye kenyini yaggaye nti nze saagala neso sikudda kasoda n'akanyama ate nga ye muno tokola ki ye talina oteekeddwa okuba nga naye afuna eyo eddiini y'obusiraamu eddiini y'obusiraamu mirembe eddiini y'obusiraamu kwagazisa banno ddiini yo omu ku bamasheekha abaava e Khurasaani eyo n'agenda e Buwarabu emyaka egy'edda n'alwayo ebbanga ddene n'atola shahada n'asima obusiraamu n'alwayo emyaka mingi atuuka okuva e Juba dde e Uganda nga musajja musiraamu nnyo naye nga gye yava e Uganda si basiraamu ndeeta kifaananyi n'abuuza baseeka be nti bannange enzira ye waffe ntandikirewa abantu bange basomesa eddiini y'obusiraamu nabo basiramuke Qur'ani hadithi ntandikire ku ssuula ki ntandikire yali hafizu yali amaze okusoma bintu bingi ne bamugamba nti tye bw'otuukayo tubaako aya yonna gy'osoma wadde hadithi kyate ne banaasiramuka batya ne Isa we kasita weeyisanga nabbi wayigiriza sallallahu alaihi wasallam sirika yasiramula essaza lyonna n'alimalawo yasiramula essaza lyonna yatwala amagezi ge bamugamba nti gwe totegana kusoma Qur'an tubasomera hadithi tubasomera muliro weeyise nga nabbi sallallahu alaihi wasallam bw'atuyigiriza nga maliriza nga nabbi yakatandika da'awa mu Makka tusembeyo ne kissa yakatandika okusomesa abasiraamu mu Makka yatandika okumanyikwa naye lumu
aba alina gy'ava n'asanga omusajja muzeeyi ayetise emaali namugamba muzeeyi taata leeta nkusitulireko ti emaali ng'ezitowa nnyo nti nja kusitulira n'amusitulira ne batambula. Omuzeeyi n'agamba nti omwana omulenzi ono nga wampisa mu Makka mukyalimu abavubuka balina emitima emirungi emitima nga tebakyasangika mu Makka muno abalina omutima nga gw'olina. N'agenda ng'amuwaana n'amusuuta ne batuuka ewaka n'amuwaana kati nabbi n'ayagala agende sallallahu alaihi wasallam. Namugamba lindako ne mama wajja akwebaze n'ayita mukyala we mutabani yuno ansitulidde kuva gindi. Omukyala najja naye neyeebaza ne bamwebaza n'ayagala agende ne bamugaana. Kumbe baali baagala muwaayo kalabo naye baali banaku. Oluvannyuma ne bakizuula tetulina ke tugenda muwa omuvubuka ono naye ka tumusibireyo ebigambo 2-3 kye muvubuka oli wa mutima mulungi atasangikasangika omulembe guno. Buli muvubuka muteefu ow'empisa naye tokolanga kino wammanga tekiruwa tekakutandanga n'okya ku makya n'otandika okusoma eddiini y'omuvubuka gwe bayita Muhammad eyazze mu Makka muno agenda kukwonoona empisa ate ng'oli muvubuka mulungi wa mpisa. Muhammad nti togezanga n'omwegattako oyo omusajja oyo gwe bagamba Muhammad oyo. Muhammad yanti Muhammad mutabani wa Abdallah alimbalimba abantu ng'olunabi. Nabaga nti abantu amannya gange nze Muhammad mutabani wa Abdallah obwedda gwe muwaana empisa n'omutima omulungi yenze. Namugaa nti oyegwe ti gwe yeyita nabbi kyanze seeyita nze ndi nabbi wa Allah sekweyita bweyisi. Yaleka batodde shahada naye yasoma aya yasoma Quran yasoma hadith yababulya abamalayika abakambwe mu kabuli nti nze abasitulidde ensawo n'enzije n'enzireetawa obweddamu mpaana omutima omulungi n'empisa ennungi era sikyasangika yenze muve ku ngambo z'abali yenze. Ekisa etulaga ki olubeerera wonna w'oba oli n'okuyambako obuyambi omuzeeyi n'omusitulirako oba omwetaavu n'omusitulirako da'awa osobola okusiramulirawo omuntu ate nga betuwangaaliramu bwe tofaayo koowa menyeka naye ng'oterezeza eddiini. Bayinza obutasiramuka leero benasiramuka gye bujja. Hadithi eno eya Imran bin Husayn anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallama wa ashabahu tawadda'u min mazadati imra'atin mushrika. Nabbi sallallahu alayhi wa sallama ne tiimu ye baafuna wuzu mu kyombo ky'omukyala nga mushiriku. Byonna ebyo tubijja naye hadithi bagiteeka mu mulyango gw'okufuna wuzu mu byombo babul awaani omulyango gwogera ku byombo bye tukozesa nga tufuna wuzu kubanga edda ebyombo byabanga bingi si kadomola na taapu. Balinanga ebyombo ebyakolebwanga miti, balinanga ebyombo byebakolanga mu bbumba, balinanga ebyombo byebakolanga maliba byonna nga bigenda mu mazzi, balina n'ebyombo byebakolanga mu zaabu n'ebyo yali yabiwera sallallahu alayhi wasallama kubanga biri mu israfu wa tabdhiri okudiibuuda emaali n'okwonoona obutagambika olwokuba nti zaabu wa bbeeyi. Kati nga babuuza nti omuntu akkirizibwa okufuna wuzu ng'amazzi gavudde mu byombo by'abatali basiraamu kubanga oluusi bateekamu ku mwenge, oluusi bateekamu ku mwenge, oluusi bafumbiramu ennyama yaabwe. Hadithi yali ku mulyango ogwo naye kisa eriko kisa mpanvu nnyo butya bataka ku kyombo ekyo batuuke n'okufuna wuzu agavudde mu mazzi agavudde mu kyombo ky'omukyala atali musiraamu nga basuubira okuba nti ateekamu n'ebirala biwerako. Awo nawo tulirabawo ate omulundi omulala kubanga nawo wawanvu Allah wali batusobozesezza ne tukomawo wano. Nva ku muzindalo nga neebaza Allah atukunganyiza wano era neebaza abatesitesi ttiimu yonna okulerera ku Sheikh Taha mpaka ne ttiimu ye bwetambula ate naawe kinoomu naawe nenkwebaza okujja tusibe wano enjala n'ennyonta bitulumire wano mpola mpola nga bwe twejjukanya kugamu ku mateeka gaffe ag'eddiini yaffe ate fuba okulaba nti oba ova wano obaako kogenda nako okasse mu mpola. Togeza n'ova buvi wano
bw'olaba ng'onoovirawo bwere nga tolina kwotutte azzeeyo essaawa zino yasinga. Fubayo okulaba nti ojjawo newe kaba kamu oba bubiri. Ndeese maximum, ndeese minimum, naye osobola okutwala byonna. Naye ekisingako obulungi kubaako kw'omuteeka mu nkola. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka fi'la al-khairat wa taraka al-munkarat wa hubba al-masakin wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalun yuqarribuna ila hubbik. Allahumma rzuqna at-tawba qabla al-maut warzuqna ash-shahada 'inda al-maut warzuqna al-jannata wa mulkan kabira ba'da al-maut. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.